specialized court the way the industrial court operates, the way the commercial court of the High Court is, the way the land division of the High Court is, the way the anti-corruption court is. These are specialized courts. What's the reason of the specialization of the court system? Because it increases efficiency and service. So I think that issue needs to be addressed. It's just a matter of tetagisa civilians to be engaging in you nsonga eno ey'okubeera n'akalulu ak'emirembe kubanga nga bwe nayogera nga tubitinga abapoliisi nti omutima gw'omuntu oba okugenda mu kalulu ng'olowooza nti olwaki oba ogenda mu kalulu ng'ogamba tujja kulwanirayo ng'ate okimuli bulungi nti mu kalulu mulimu awangula nekwe bakola ki nekwe bawangula kati eddembe lisooke muffe ng'abantu ati individual level omanyi nti linda mu kalulu ze bwetu nze nalimbe bapalamenti yakalulu nakagendangamu nga nkimanyi nti waliyo okuwangula n'okuwangula ekyo bannayuganda kyebasaba bonna bonna ne bwonoolwana ne bwonoonkola ki era wajja kubeerawo omuwanguzi kakati enkwatagana nabebyokwerinda n'abantu abulijjo nsooka okwebaza abategesa omusomo guno okubeera nga boogera ku nkolagana ya civilian ne armed forces anze kale bwe baatuse nasosekoasunu kubanga fenna we have an established state and we have to contribute to the success of the mission of the state so nze kyendowoozaamu nti enalize mu parliament tetwagali nkibulira akibeko okedembe ly'obuntu human security tetwasooka okukwatagana ne armed forces netubagamba bateekewo desk egy'eddembe ly'obuntu era netubagamba nebaga when we had been the best simanyi mu Uganda benyeza kyogera waliwo etteeka eri ku international level kakati twali domesticating naffe netufuna anti-torture law eya Uganda kubanga abantu batulukunyanga abantu nga bagamba nti bawafunye orders from above naye kakati etteeka eryo sigana bwe bannamawulire buligoberera etteeka eryo ligamba gwe bw'oveeyo nojja n'otulukunya omuntu togamba nti authority nagijja waggulu oli personally liable kati mbadde ndowooza nti singa etteeka eryo likolebwamu liteekebwa mu nkola omuntu bw'aba atukuliza munne n'abeera personally liable oza kijja tewali bwe kitasoboka nga bwe nagambye we natandikidde singa buli muntu mu mutima gwe awasookebwa abeera nga ekikolwa kyagenda okukola akigenda munene akadde k'obulu okunoonya oba ebyobufuzi ekituufu kiri nti olukuŋŋaana luno lutukoze bulungi lukulaga engeri omuntu bwa bulijjo bwalina okukwatagana n'ebitongole ebikuumaddembe ndi wa mukisa nti twabamu nga ndinnyo ddala mu kisaawe ky'ebyamawulire abaabadde bachampioninga ennyo enkolagana ya poliisi ne batokyagala we bakubba era okudduka ku poliisi ate era be batukuuma nze ndowooza nti enteekateeka nga zino nungi nnyo okulaga nti omuntu wa bulijjo mukulu nnyo mu byenfuna n'ebyeddembe okukuuma eddembe ate era n'ebyokwerinda by'eggwanga naye ate nejje oba abaganda baffe abali mu uniform kubanga era osanga ndi mu makooti naye era emyaka gyange kikyanzikiriza okuyingirayo ekitegeeza bava eno ne bagenda eri ate era emyaka bwe giba gitambudde ne balitayalinga ne badda eno oba mu busuubuzi oba mu byobufuzi ndowooza tulina okumanya tubeerawo tutya okuwuliziganya kulina kusigala nga kugenda kutya katulaba jjo lyaffe wano lyayingira ne mu makolero liyingira ne mu byobusuubuzi kubanga bw'oteekawo kampani ate ekuuma esasula akasente okunkume kitegeeze kubeera bya busuubuzi so kikulaga nti
ffenna tusobola okubeerawo ng'abooluganda singa ffe tudde eno mu kyekisuubiza Uganda tulina kuba strategic partners twalibaddeko okumanya nti ffenna twewa tutya ekitiibwa ffenna tuyitawo tutya nga tuwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa ffenna twalibadde tubeerawo nti tulina kukwataganira wamu tutya okukuuma eggwanga lyaffe kubanga ekisingira ddala obukulu eggwanga maama waffe nyaffe Uganda nsuubira bwe tukwatagana awamu n'akalulu kano kasobola okuyita mu bulungi nga wa musirikale gyobweragenda agenda kukuba mbooko oba ayinza okukuba essasi ate nga naawe tomuyiikiriza oba kumutyoboola nze ndowooza enteeseganya zino oba emikolo nga gino oba enkuŋŋaana nga zino gyalibadde gisigala gitambula kubanga bw'otunulira mu constitution y'amagye gabadde gamu okuteesa constitution buli kimu nze ndowooza tulina okukkiriza nabo bannayuganda era balina eddembe lyabwe okubeera ekitundutundu buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga nze nange ndowooza teryetaagisa kubanga ogenda okwesanga kati wali ffe ddala ababeera mu kibiina ekya NRM litukuba nnyo mu kaseera k'ebyobulimu nze nga ndowooza walibaddewo a better professional approach ekozesebwa okubeera nti omuntu alabira ddala nti obwenkanya ate nga tubalansinga mulimu baganda baffe abamu abakambwe njagala nkubulireko kino mulimu oli ssebo abatuuka n'okutiisatiisa nti walabe tutimbo ky'ekipande ky'owa enyanja ebikola ebyo ndowooza tebyetaagisa mu ggwanga tulina okukkiriza nti twagenda mu byobufuzi ebya multi parties ebibiina ebyenjawulo nga twewa ekitiibwa naye okimanyi nti mulimu ekitundu linagamba otoyitawo ng'oli mu tishaati ya yero ekyo kyetaagisa nze ndowooza ffenna tulina okuba nga tukkiriziganya nti endowooza ziyinza okuba sizizibu era buli muntu wa ddembe okubeera n'ekibiina kye ekyebyobufuzi kati ate ffe tulina kuyiiya akakodyo nti bali tubasikiriza batya okuwagira emyalo oba bali batusikiriza batya okuva mu emyalo nze ndowooza mwanze mu bufunze eryana erikozesebwa ennyo ku muntu wa bulijjo teryalibadde tebyetaagisa nze kyensuubira nze njagala okuba ekyokulabirako nganze manye oluusi naggirakooko mukwano gwange nga w'amagye naye nga wenyambala kakofiira k'amagye ndaba nyuma nnyo ng'oluusi neegombako n'okukwatako ku mmundu ye nze ndowooza tulina okuwa enkola y'abamagye ekitiibwa naffe basiviriya kubanga waliwo ensonga amagye gigavuddengayo okwogera naye bw'oyagala wayise ng'ow'amagye awo ndaba wayinza okubaawo obuzibu nze kati bwe nali mumawulire nga bampitanga nnyo kino badde nkwesanga nikaaga oba gwe kano gundi tonkubyambo kubanga amagye galina structure zaago zensuubira tulina okusomesa abantu structure z'amagye n'okwongera okurespektinga baganda baffe ab'amagye kubanga bakola omulimu ogw'amaanyi ate era nejje lyalivuddeyo nnyo okwerongoosa eri bannayuganda nti abasirikale bano abasiiwuuka empisa okubeera nga nabo bavunaanibwa kubanga lirina kooti yaalyo bulungi procedure nezitambula mujjukirako emabega wali omugenzi kigulu yagenda mu pano ya discipline eya poliisi era neeyobozaamu ndowooza ekyo kijja kwongera trust mu magye ensonga endala tulina ekizibu nti mu uganda abantu abamu tebamanyi nnyo ekigambo kye bayita pr eno si kugenda bwogezi ku kamera no kyekitongole okukwatagana n'abantu bekiweereza oba abantu bekikuuma nze nsuubira department eya UPDF erina okwongera okukola research erabe yeetereeza tutya kubanga ffe tubeera eno mu nkubo gye tutambulira abantu ebiseera ebisinga ejje lyaffe tebalyogerera bulungi ate nga kituufu omanyi bagamba there is no smoke without fire ndowooza lirina okutereeza ekifaananyi kyalyo abasirikale abasiiwuuka empisa basobole okubeera nga bavunaanibwa nze ndowooza buli munnayuganda ekyo kijja kumusanyusa neeyita saabayiribi kubanga tuyiribira muno mu kibuga tulowooza nti kekadde abayiribi naffe tuteekereteekere ekibuga kubanga ebintu tebiyimiridde bulungi mu kibuga kyovulaba neegwanyiza ekifo kya lodumeeya kampala tuli mu primaries za NRM era wetuva wano ngenda ku kitebe n'amagye oba n'ebitongole bya security poliisi byonna byonna era nemusanyufu nnyo nti initiative eno ebadde longi kubanga abavubuka baffe babadde bafuuse ekyokukozesebwa
nga babafrontinga nga bukoni nabyabufuzi nayisaawo ebiri era nkibadde nkikakasa bulijjo nti munnabyabufuzi akozesa omukuka gyagende akyuse obulamu naye ngaomukuka asigadde bwati so tulina okwebeereramu ngaabavubuka tobeereramu ngaabagenda gaggawala wabula weebeereremu nga olina programu gyokola eyingiza ssente mu nsawo olabye confrontations nyingi abantu balumba poliisi balumba amagye nga bakozesebwa abo abayagaliza n'olwekyo omusaba abavuka bonna mu ggwanga babenga bamanya nti bano abasirikale babayamba kuuma ggwanga lyabwe ate nakuuma bo bennyini tetwagala babalabenga ba enemies era initiative eno ejja kuyamba n'omuvubuka okumanya wayina okukoma nga exercising eddembe lye tojja kukola ddembe lyo nga okuwa poliisi ejjinja tojja gamba nti ddembe lyo ngaokuwa wamagye ejjinja tojja gamba nti ddembe lyo nga weekalabaasa kitegeeza nti puroguramu eno yalwawo dda era nze ndi musanyufu nnyo nti etandise kubanga baganda baffe basibiddwa baganda baffe battiddwa abalala bamenyese balema olw'okuba public sensitize kumanya nti omusirikale alina omulimu gwe naawe omuntu wabulijjo olina omulimu so kitegeeza singa enjiri eno era egenda mu maaso tujja kufuna emirembe abavubuka bajja kuba bamanyi eggwanga lyabwe abavubuka bajja kwagala eggwanga lyabwe abavubuka bajja kuba bali nkwatu n'okuba nti balina emirimu ki kyetugamba munnabyabufuzi gwekola ekikyo naye abavubuka nabo bakola ekyama so omulanga nga nva waggulu njagala okugamba yonna abavubuka abali mu geto abaliwa twetaaga okumanya nti constitution ewa abasirikale okuuma eggwanga n'abantu n'ebintu byabwe gwe ekuwa okuba nti oli mu ggwanga lyo nga olina security olina omulimu olina emmere olina amazzi n'olwekyo twetaaga bridge eyo egatta omuntu wa bulijjo na kitongole mukuumaddembe ow'ebyokwerinda kwesezza maanyi mangi ekyamazima ekyo kiba ku individio fena tukola emirimu nga bolaba n'abakozi ba pulezidenti bangi okola ekikyamu naye okikolanga bulobuzi teri komanda avayo n'agamba nti nga oli abadde akuuma emirembe ng'abadde yeekalakasa abadde talina kyayonoona teri avaayo n'agamba nti amukuba essasi naye olumu embeera ffe abavubuka gye tutaddewo olw'okuba bamaze tuwa ebiragalalagala bamaze tuwa buwalagi nga omuntu we kwegamba gukyankalanye gwe nojja n'olumba omusajja omusirikale alina gwe omutunuulira omulabanga kapusi kosobola okusamba kati naye retaliation ajja kuvaayo akuba essasi wakuba emiggo naye nga muwidde mu nnaku nga pulezidenti agamba abantu balina kuwa miggo abantu balina kuwa amasasi abantu balina kuba nti bakwatanga abantu naye ate era etteeka lyerimu bw'obanga tutaddewo okulagana wakati w'abantu n'abasirikale kubanga tulabye n'abantu ssebo abatta abasirikale tulabye abantu abambula engoye abasirikale abakazi tulabye abantu nga bafuba ebigonda abasirikale n'olwekyo emikola nungi nnyo egenda kugatta abasirikale okuba nti bamanya nti abantu n'abantu okumanya nti abasirikale. Charles Kazoba, Executive Director wa Center for African Affairs and Diplomatic Studies. Ekitongole kyaffe kikolagana ne Armed Forces oba amagye, poliisi, prisons, bonna abo ne intelligence services okulaba nti tuteekawo emirembe mu ggwanga. Kakati guno omukolo twatunuuliranga mu bantu ba bulijjo mulimu okutya first of all nti akalulu tekajja kubeera peaceful. Ekyokubiri nga ab'ebyokwerinda abamu batandise okweyisa bubi, so netugamba katutandikewo enteekateeka tusobole okuzza mu butuulamu mu ggwanga lyaffe mu makati g'abantu ba bulijjo n'omusirikale ono. Omusirikale asobole okutegeera nti omuntu wa bulijjo yeetaagisa n'omuntu wa bulijjo alabe nti omusirikale yeetaagisa tusobole okukolera wamu kubanga eggwanga lyaffe ffenna kubanga oba wawulidde ebyogeddwa mu lukiiko Zenosale yasindise ttiimu ey'amaanyi yakulembeddwa Lieutenant General Philip oyo ye muntu we ow'okulusika n'aweereza protocol
w'ekitongole kya external security aweereza kano olubaale gamba aweereza tiimu nga y'amaanyi ne pozishoni yaabwe eri nti walina okubeerawo okukolagana makati g'omuntu wa bulijjo n'omujaasi. Omujaasi talina yisa buli muntu wa bulijjo kuba tikitaagisa yatendekebwa okulaba nti omuntu wa bulijjo ono yeegaaya. So kati eno enkola ebaddewo embi nti omusirikale omupoliisi ageeyisa egenda kuggwawo kubanga ye pozishoni evudde mu banene ntegeeza Jerusalem. Ate ne mesagi pulezidenti gy'aweereza oyo naye eraga nti pulezidenti naye yennyini ayagala tukwatire wamu abantu ba bulijjo n'abajaasi so that eggwanga lirina okutegeezeka obutabanguka. Sooka ffe ng'ekitongole ekyaffe twagala kusooka kumanya lwaki omujaasi ono kinoomu avaayo n'akozesa eryanyi erisusse ng'ate pozishoni ya komanda in chief ndala tebaamusasula musaala alina ebizibu ewaka kiva ku ki oba waliwo abakozesa okutabangula eddembe. Kati bwe tunaamala okuzuula ekintu ekyo then tugenda kuteekawo obukiiko olw'abantu ba bulijjo ab'amaanyi abakulu nga be tuyita senior citizens n'abajaasi bakomanda n'abapoliisi bakomanda tutegeke olukiiko tubannyonnyole embeera ereetera omujaasi oba omupoliisi okweyisa obubi so that tufune solution ez'amangu ng'akalulu kano tekanaba